po jako akawuwo. Okugema abasomesa ekirwadde ki COVID-19 mu ggombolola y'Egombe mu disitulikiti y'e Wakiso okutandisa olunaku olwaleero ng'era abasomesa bakedde kweyiwa ku ssomero lya gavumenti erya Rwadda Primary School e Matuga okusobola okwegemesa. Nkubiriza abasomesa bonna n'abantu bonna mujjumbire babageme. Abasomesa bano bavudde mu masomero ag'enjawulo okuli aga gavumenti ssaako n'ag'obwannannyini. Abasomesa abazze abamu babadde bafuna doozi esooka ng'ate abalala bazze okufuna doozi yaabwe ey'okubiri. Akayiso bakafumise siwulira any pain sina kyempulira. Era nze neebaza abasaba batukozeeko ne gavumenti okutusembereza omukisa guno wano mu kitundu kyaffe. Akuliddemu okugemesa abasomesa bano Agnes Kongayi asoose kubasomesa n'abasaba singa omuntu amala okugemebwa n'atawulira bulungi okudduka mangu mu ddwaliro. Every vaccine has a side effect, but they are mild. You don't need to fear. Because even those who got AstraZeneca, still we briefed them on what they are supposed to expect from AstraZeneca vaccine. So some of us may get a little bit of headache. Era n'olumaze okubasomesa okugema ne kutandika. Era ng'omusawo gwanyonyodde ebweru buli omu afuna reaction differently. Waze kati mukyala wange yaddukana the whole night yaddukana ge mazima. Naye nze just body weakness gina feeling, but after one day we stabilized. Sooka nziza basomesa bannange bagenda babageme obo kuba nti babeera safe kuba ennyini n'abayizi bavuga nti bali safe. Abasomesa abagemeddwa abasabye bannaabwe okujja okubagema gavumenti esobole okuzza abaana ku masomero. Akayiso tekalina buzibu. Tewali nnyo obulumi buliawo era obulumi butono nnyo naye mbadde nfuna doozi yakubiri ne abantu abali ebweru abeeralikira eddagala eryo eddagala terina buzibu. Bano bwe batyo basabye lwakiri babasembereze okugema ekirwadde ki COVID-19 ku byalo byabwe kubanga abamu batambula engendo mpanvu ng'ate abalala tebasobola na kutambula. Kubanga obwasooka nasooka kutambulako naye nga buli wentuuka bagamba bagema bakubiri. Ne ntuuka ebbombo ne bagamba tulindeko omwezi guno guggweko baleete eddagala lyaffe abatandika obutandisi. Tugeme abantu baffe tulinayo abakadde abatasobola batanaba kufuna bujjanjabi buno nga tusaba saaviisi eno egende ku byalo nga kwerusiizi basobole okugema abakadde baffe waliwo ne bannaddiini nga tebanaba kufuna vaccination. Meeya w'eggombolola y'Egombe Ronald Kasirivo mu kwogerako naye ku nsonga eno annyonnyodde bw'ati ku nteekateeka ey'okugema abasomesa ko n'abaana okuddayo ku ssomero. Naye nga tuggyeko byonna buli omu waayimirira manyi mubeera mu community omulimu kati ogusinga obunene kwe kusomesa ate abazadde okulaba nga ekiseera ky'okusoma bwe kiddamu basobola okukubiriza abaana abo okuddayo okusoma. Abazadde bangi balabika nga abagenzi babikola ki babita naye nga abasomesa mulimu gwaffe. N'okugema abasomesa ku ssomero lya St. Joseph Primary School eddagala erigema ekirwadde ki COVID-19 lituukidde mu budde era nga wano obwedda buli atuuka aweebwa ennamba olunasimba mu nnyiriri ng'abamu balabiddwako nga batudde wansi okulindirira doozi yaabwe. Kati bwenfunye omukisa guno nenzija ne bampa second doozi yange omulundi ogwokubiri. Nkubiriza abantu bonna naddala abasomesa ne mu society gye tulimu basobole okufuna bajumbire okugemesebwa. Bano obwedda basabibwa okulaga endagamuntu zaabwe ko ne kaada eziraga nti ddala basomesa. Nti kati bwe babanga bamaze okutugema bajja kugema n'abaana n'abantu aba bulijjo tutandike tusomese. Kiyamba musomesa okufuna job nti risks eza COVID okukosa ennyo ziba zikendeddeko. Ate nga bwe tukimanyi nti abaana bajja tusinkana abaana ab'enjawulo abava mu maka ag'enjawulo. Kyokka abaddewo akasattiro omu ku basomesa azze okugemebwa bw'azirikidde mu nnyiriri nga kitegeerekese nga wabadde tannafuna kyakulya era n'atwaliddwa mu ambulensi y'omubaka Annington Wakayima Musoke n'atwalibwa mu ddwaliro e Wakiso.
Abasomesa betwogeddeko nabo basiimye gavumenti olw'okubasembereza eddagala erigema ekirwadde ki COVID-19 era ne basaba amasomero gaggulwewo nabo basobole okufuna kye bazza mu nsawo. Naye kye tusaba eggula amasomero mu bwangu kubanga tetuli bulungi, twetaaga kukola n'abaana balina okuddamu basome. Era nzize okwegema okulaba nti neziyiza obutakwatibwa COVID-19 n'ekirala nzirayo ku ssomero nkole nsomesa abaana. Ajay Samuel ne Doreen Namubiru be bakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.